Micheal Obama ngono ye mukyala wa Barack Obama agenda okuwummula obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika alaze obwennyamivu olw'ebikolwa bya Trump olw'okuvvoola abakyala n'ategeeza nti omuntu ayagala okufuuka omukulembeze w'eggwanga era ow'ekyokulabirako teyeetaagisa kusooka kuteeka kitiibwa ky'abalala wansi. In this election, we have a candidate for president of the United States who over the course of his lifetime, in the course of this campaign, has said things about women that are so shocking, so demeaning, that I simply will not repeat anything here today. And last week, we saw this candidate actually bragging about sexually assaulting women. And I can't believe that I'm saying that a candidate for president of the United States has bragged about sexually assaulting women. And I have to tell you that I can't stop thinking about this. Kino kiddiridde obutambi obw'enjawulo omuli Donald Trump ng'ayogera ebigambo ebivvoola abakyala okweyongera ssaako n'omuwendo gw'abawala abamulumiriza nga bwe yali agezaako okubatigatiga nga tebeyagalidde. Kino kyandimuteeka mu lusuubo olw'okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika ng'abantu bangi batandise okumuggyamu obwesige. Micheal Obama bw'abadde ayogerako eri abawagizi ba Clinton mu kibuga Manchester ategeezezza abakyala nga bwe batalina kwekkiriranya mu kulonda kuno wabula balonde omuntu anaabawa ekitiibwa so omuntu asiga ensigo embi mu baana. If all of this is painful to us as grown women, what do you think this is doing to our children? What messages are our little girls hearing about who they should look like, how they should act? What lessons are they learning about their value as professionals, as human beings, about their dreams and aspirations? And how is this affecting men and boys in this country? Because I can tell you that the men in my life do not talk about women like this, and I know that my family is not unusual. And to dismiss this as everyday locker room talk is an insult to decent men everywhere. Kinajjukirwa nti Donald Trump yavaayo sabbiiti ewedde ne yeetondera ensi ku bimwogerwako era ne yeerwanako nti wadde alina bye yayogera naye tekitegeeza nti yabikola. Trump agamba nti abawala abamusongamu ennwe buli lukya bapangibwa oludda lw'avuganya nalwo okwonoona erinnya lye nti era waakubakuba mu mbuga z'amateeka nga yeebuuza ensonga lwaki bavuddeyo mu biseera ng'akalulu kengedde. Obutambi obwogerwako okulumika Trump ku mizeeje bwe bw'oba omwaka 1992 n'omwaka 2008 nga bwe buvuddeko n'abantu okumuweereza obubaka obumutyoboola nga buno. Akalulu ka Amerika kabulako sabbiiti 3 n'ennaku 3 era nga kaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja. This is Kingdom TV.